Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Yes, mukasya kantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weka omulungi atulaba yeekomedde wano kwewunyisa omwagalwa wo surprise your loved one mbaaniriza mikwano era nga mbabuuzaako naye nga gwe wenna atudde wano atulaba wamala dda onnyiga akadde wa subscribing mukwano genda awo waggulu onyiga ekkadde osubscribing we mundabira wano tusimbudde tuli mu kkubo tugenda kusinkana mwana muwala Tendo ayitibwa Tendo Flora Tendo ng'emannya ge yampa. Tuli mu kkubo mu lugendo lwaffe tugenda musinkana biwanvu ayagala kola surprise naye biwanvu abadde alina gy'antuma okutwala surprise naye ne ŋŋamba katumale tusinkane tulyoke ate tweyongereyo bingi nnyo mugenda bba mubimanya naye nga mikwano nsaba mutuule mukkalire wano tugenda kubanga ate tulaba bingi tuyiga bingi kalira toseguka naye nga kambateereyo emu ku mboozi mwana muwala oyo ge yaŋŋambako nga ancontactinga in the first place okubanga ambuulira lwaki tuba tugenda surprisinga nga ambuulira ensonga lwaki anoonyeza Hope SHIFAH. Tulokalire mukwano kambateereyo emboozi ye message ze yampeereza era nga omanyi lwaki tugenda gyali kiki ekiddako tugenda kukola ki naki kye tuzzaako beerako toseguka. Hello, odete Madam Hope. Obulamu bugamba ki? Kansubire nti noli bulungi. Amanya bampita Flora Tendo. Ninamuko obuzibuzibu naye simanyi wanange osobola okunyamba nga bw'oyamba abalala. Oba oyamba bali bweru bokka. Kankati opansa kyenjagala nnyambe. Nalina boyfriend like yankwana naye ng'ebintu bya speed nga papa biti like nga muyita abateguzi naye ate nga buli kyagezaako okuŋŋamba olaba nga kya buwangaazi olaba nga kyakubeera naye paka nze kinalaba nti kizibu gyendi kubanga already ndi HIV positive kati ate gayi yali negative era nga ayagala nnyo wemba mu meetings tusooke tukebera omusaayi kati nembeera nga natya like nange nali mwagala ebyaddala nga mpulira mwagala naye ate nga sisobola kwegatta na muntu nga ali negative ate nga ndi positive like mu mutima gwange nakiraba kubanga nali sifunako muntu anjagala byaddala ng'oli gayi we yali anjagala nali sikifunangako like ng'obafuna naye nga muyaaye nakugamba ebigambo naye nga byonna byakiyaaye kati muli kituufu kati gayi olunaku lwe yaŋŋamba mbu jangu tusinkane ondabe kati zino zonna ennaku nga tenaŋŋamba jangu tusinkane nga njagala mugamba amazima David
ndi positive ninga mpulira ntya nga sirina buvumu bumugamba nti ndi positive. Nengamba kangume kaninde kati olunaku lumu nangamba kale jangu ondabe. Bwali kiro ng'agenda kunsindikira transport nemugamba nedda dindako tosindika transport. Nambuuza lwaki Tendo kyogamba tosobola kakasa nti no nkwagala. Nemugamba ino nkimanyi nti onjagala naye tusooke tukiwemu time. Naye nakamala naye emyezi nga 5-6 nampita omumiitinga naye nga kusitumutwogera buli kimu akinkakasa. Gayi musomesa nemugamba kati gwe ogenda beera n'omuntu ataasoma biki. Nangamba it's okay, nze nkwagala gwe ng'omuntu, saagala bitabo byo, saagala bulungi bwo, saagala ki. Kale nga buli kyayogera kinzizaamu amaanyi like nga kindaga obumalirivu bw'alina. Kati nze neŋŋamba sisobola kwagala muntu anjagadde bw'ati nemukola ekibi. Kati wenamugamba tosindika transport natandika kireka okwekengera omuwala mufumbo muwala kiki. Kati nanoonyereza kubanga already ewaffe yalinayo gye banzaala yalina bwe bwali obukojjaabwe nze nye banzaala gye bali bazaala maama we. Bwe yanoonyereza ne bamugamba omuwala ali positive mwesonyiwe. Okuva ku olwo naneesonyiwa nambulokinga. Bayibayi nali sinafuna smartphone nga naye tanafuna smartphone nga ffenna tukozesa busimu obutini. Nanteeka mu blacklist nabeera nga tayagala nakuwulira kiva gye ndi, nga tayagala excuse yonna nga talina kyayagala awulira mugambe nze. So nempulira obulumi munda mu nze kubanga already namuteeka mu blacklist nga kyenjagala omugamba nti David woba osobola ofuna omuwala omulala ow'okuwasa mufune, naye nze ndi bwenti ne bwenti. Nanyiiga ne opo nkugamba amazima okuva mu Gwomukaaga omwaka oguwedde up to now sifiringa comfortable neraba ng'omuntu yeeyagaliza, neraba nga oba ntya simanyi. Kwagayi yali anjagala mu butuufu ate nga nange mwagala naye nga mpulira ntya already tugendagenda ku musaayi era bamugambe era ntyawe kati ate nga nze sikyagala nga njagala at least tusigale nga tunyumya. Kkuwa yansindikira ssente era agenda kunsindikira ssente nemugamba tusooka sindika. Nambuuza lwaki Tendo? Nemugamba lindako. Kati obamu olugambo byebyo ebiriwo. Nejja simwagala nti neebake naye nti mbeere naye nedda. Just mpulira nga njagala muntu anneetondererako. Omugamba okusinziira Tendo ku bye yakola n'akuteeka mu blacklist yali agenda kugamba amazima. Simanyi oba osobola okunyamba, simanyi naye nga wandinyambye kubanga alina amusomesa munne gw'asomesa naye amugamba oyo omuwala yantama saagala nakuddamu kwata ssimu ye. Oluusi nkubira Alan nemugamba nsaba kumpa ku David. Alan yeetunyumya bulungi namunnyonnyola n'akitegeera. Nangamba kale ngenda gezaako munnyonnyola naye agamba saagala kuddamu kwogera n'oyo omuwala, saagala nakuddamu mwesembereza. Naye nga just nze right now kituufu nali mwagala naye okusinziira ku bulumi nange bwendimu bwe mpitamu saagala beera na muntu ali negative.
nze njagala ekintu kimu kumwetondera awulireko ku ddoboozi lyange nga limugamba sorry kubanga manyi kyamuluma kubanga mesagi gye yasembayo okunsindikira yaŋŋamba n'omalira obudde nenkukubiranga essimu ku makya olw'eggulu buki buli budde ne mugamba si bwe kiri nsonyiwa naŋŋamba tekisoboka naye nga neyo mesagi nagisindika ku ssimu ya mukwano gwe nanyanukula kati simanyi oba Aran ye yanyanukula oba ddala David ye yanyanukula naye nga kinnumya omutwe okusooka ombuulire nyamba ombuulire ngenda kikola ntya kubanga ekyamuleetera okuba ku ssimu endala abuuze nti oba simwagala oba ki nali maze omuteeka blacklist kati naakubira omwana wa kojjaawe abeeranga mulamu wange naakubira omwana wa kojjaawe kubanga brother nga ate ye yamuwasa n'amubuuza ewaba Florence kubanga bamuta Florence Tendo namubuuza ewaba Florence omanyiyo koye nti manyiyo badde ogamba ki namugamba baaba oyo omukazi mwagala naye yantadde mu blacklist biki kati oli kwe kumugamba waba yakutadde mu blacklist kiri fine kubanga mulwadde mwesonyiwe okitegeera kati paka kati nange eriyo bengambye ng'amazima n'omugamba n'akita n'abawo n'agamba nti nze tebinkwatako like nange nentandika oteebereza oba ono mulwadde lwaki amaliridde bw'ati naye right now nina boyfriend gwe mpulira nti ampa emirembe kubanga tuli kyekimu naye mpulira njagala kwetonda simanyi lwaki nze mbeera online obudde bwonna nedda oluusi mulekako so oyinza oweereza mesagi neetuuka naye nga siri wali ssimu kati ng'ekiro nabadde muleseeko mesagi nagirabye awo okusanga 11 nga nsimuse naye nga kati kwendi ndi online bambi nziramu nyamba Okay, mikwano mbebaza okubanga kwe muli mukkalidde mutudde mu bungi musembedde okubanga ate tulaba surprise eno tugenda gikwata mpola nga bwe nabagambye. Yes, saayagala tugende bugenzi ku kiri nti tukola surprise naye omuntu olina okutunulamu n'olaba bivudde ku ki bivuddewa tutandikiddewa okuyamba twongeddeko ki oba tutoolako ki. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Hello? Tendo, Wanje? ndi ku Mac Oil, then opposite ndaba akapande kaliko Home Village Restaurant. Iye. Wendi. Ku Home Village? Ye, ndi ku kkubo kwendi parkinze. Okay, kati kanyambukawo mangu nyabo. Olinaanyeewe? Wanje? Olinaanyeewe?
Kanyambuke mangu. Kale kati bojja emmotoka ya black eparkinze nga ku gundi ku Mark Oil. Iyo. Okay. Kale. Okay, mikwano mgenda ba mumanya ebisinga kaawo. Wantuliwa kayaza manyangwa gayaza. Mgenda ba mumanya ebisinga ko awo. Katumale sinkana omwagala waffe leero gwe tuzze okulaba ayitibwa Tendo Flora. Tumulinde agambye ajja. Ali mu kujja wano wennyini. Kati tufuneko we tutuula Okay. Tufuneko we ovudde eno mabega? Eno manga. Eno kuba tetusobola ate kudda ewammwe tolaba. Tufuneko we tudda. Kale. Owa wali wano kagadeni nga tewaba bireekaana. Gadeni gyemanyi eri maaso. Kamera yatukozesa eddakiika ntono nnyo nga 30. Eri maaso. Kati tuula. Situation yoli eyo gwanyumirizaako I know. Esimu bw'okuba takwata. Nze nalina mwesonyiwa sikyamukubira. Kuba oba okimanyi nti omuntu olina omulekera eddembe. Kuba okimanyi olwadde manya ensobi yange. So that obutakola kyobutamugambirawo. Yeah. Naye era nali neetaaga. Naye ng'ekyokutya era kya mu buntu. Nali neetaaga time, nali neetaaga nsooke ndowooze ngenda kutandika ntya, ngenda mugamba batya. Si kyangu kyoyogerako kituufu omuntu yenna asobola okitegeera. Nze sisobola kujajinga era kyova olaba nasitukiddemu nina ne bendesse mu kkubo bwenti ne ngamba kansooke nzije naye gwe sooka okakkane breathe in and out okakkane orelaxinge. Nze SHIFAH gosinkanye siri muntu mubi biwadde n'akatono okitegeera. Sooka okakkane nkimanyi oli nervous oli ka pressure naye nga all will be fine. I'm going to do my level best okulaba nti okunsisinkanaako at least kuvaamu ebirungi okitegeera. How far kalingawa maaso ko kyeyongerayoko. Gamba tinga you are looking good. Thank you. Babale kusiima. Nade manyo nasanyuka nosanyuka ng'ondabye naye tositonsanyuka. Kosa ndi nsanyufu naye. Just so manya sanyu yange nzize mbeera zange. Naye nga wabadde onsuubira nti najja. Kosa esadde waŋŋambye ne ŋŋamba ayinza obutandi disappointinga. Nabadde nnyime kati mbisuddewo byonna n'ensooka nzija nga saagala kuyiwayo kuba bonnyinyonyodde situation bweri ne ŋŋamba kansitukire. Nange manje siro tugenda kwogera mbwogezi nga tebiri mu kamera. Anti munnaye ate tumanyi era tuddemu tukugire. Then after David tugenda kola bati. Kozi nze njagala mu facing mugambe kyempulira. Oyagala facing David omuntu omwennyonnyolere maaso ku maaso. Mujjukize buli kimu. Kati labayo singa tumanyi David waali tubadde tuvuga tugenda waali. Tusobola mufuna tuvuge nga tugenda gyali. Simanyi koziko nga tusoose kubira harani mukwano. Kuba eno yonna tuba tugenderayo ki. Nze nade manyi toyagala mu facinga naye kuŋŋambye nti olyoka okufacinga David ogereko naye. Then tuba tuvuga ate tudde eri tolaba. Eno tuli mu kweyongera wala.
Ati kati David yabeera kyemmanyi abeera mukono ate kati eriwala distance nene for you. Kalagita eri wala nnyo from here. Eriwalako. Walako. Kati ate oba tokkirizibwa kuvaawo mpaka. Singa abadde bakukkiriza tubale tugenda tukikola lumu nekiggwa. Kati then kigenda beera kitya? Anti tubadde genda waali era mbadde nsoose kujja kulaba saategedde nti oli nabadde simanyi nti osobola ekyo kumufeesinga David naye bw'oba nga osobola ekyo mufeesinga David then twandigenze bugenzi. Leero kibeera tekisoboka. Leero tekisoboka. Kulwaki? Obudde. Anti ate n'enkyero batasaava waka. Kati gye bagenzeeko ye yennyini ye mugole. Nedda. Ye yakola ye naye gyesi ya mukwano gwe. Kuba nze nadde mayinze nzije ndabe ggwe ompe sitoola eyo then ngende ndabe David kati kkubira essimu David omugambe by'oyagala omugamba on phone. Nze ngende leero nnoonye ku David ndabe nga mufuna. Gwe nkukubire ku ssimu oyogere naye ebigambo byo. How is that? Nga gwe tosituse kugenda kufeesinga David. Kiri okukikola? Obeera nga tonnimba. Wanje? Obeera nga tonnimba. Nze omuntu eyasituse n'enzija. Nensituka nenvuga n'amafuta n'enzija ate nemba nga nkulimba. So kati nze kye nabadde ndowooza nga nze nkusisinkane gonyinyonnyola ekikyo saidi yo n'ebigambo byo byonna by'oyagala okugamba David tubyogere wano. Owulira nze ngende ngezeeko okunoonya David bwemufuna. Mpeeyo obubaka bwe ate naawe nkukubira essimu era oyogere naye. Nze nga ndaba kiri beta okusinga gwe okusituka ne tugenda ffenna. Ekibanga kyekisinga. Nze bwe ndaba mukwano. Kye ndowooza nze mpozzi nga gweolina pulaani endala. No, sirina kye mwagaza ye ng'omuntu. Sirina bangi. Anti kati mbadde njagala tuddemu wano tunnyonnyole ku story nga bwe yali ne situation yo nga gwe omuntu n'engeri gye mwefuna ne David na buli kimu bwe kyagenda. Bakuba simu batunaafunako awantu we tutuulako. Kuba n'emmotoka mulina engeri gye mutaba comfortable. Tugenda ffenna. Tunatera otutuukawo. Then ne David essimu era ngenda mukubira bwe tumala okwogera naawe ng'ompa David yennyini tunaamufuna. Wagambye musomesa abaana bakyemanyi baawummudde. Kati tuba tukubira mukwano gwe. Kisoboka okubira Alan kubanga essimu ye yekweri. Eya Alan ate eya David. Simu ye bakweri bateriko kuba nzisoogera naye namuleka. Omuntu omuwa eddembe kubanga nange sisobola abeera mu bulamu bwa kunyigirizibwa. Oli nga saagala njogere naye ate nagezaako okufosinga okwogera naye kiringa ono bloke ng'omuntu ate naakubisa essimu endala. Nze nga nze kiba kinnuma era kimpisa bubi. Kituufu. Kati ye yakublokinga. Yamblokinga. Kati era bw'okwata okubisa essimu endala kiba tekijja. Nanteeka ne blacklist. No, kisoboka nsobola okwogera naye just nakireka. Wemba nkozeseza essimu endala eba eyitamu. Naye sikikolangako. Kati nakublokinga ne ku WhatsApp. Nekitwala nti tayagala muteganya. Nemuleka waffe. Tunatuukawo. Naye nga wasirifu bulungi. Tosubwa. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours,
holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Ekole sete wali muntu. Ewaka. Owali omuwala aliyo. Agenda kukola wa nazaala we. Kati bamulese. Bale yaletedde nazaala we omukozi. Kati ali yamulese. Just mugambye wakomawo n'akubuuza ndidda wamugambe nti nakagenda kati nkoma. Enamba yange wagijeekwa. Enamba yange wagijeewa. Yes, aga buli kusanda tulaba programs zobo surprising yeah. Necheza ne boss waziraba. Kati wajja enamba. Kati wamutulabira wano tuli mu kunoonyaako we tutuula nsooke nnyumyemu ne Tendo. Nange mu kusinziira emboozi gye tunyumya ne Tendo ate yegenda okundeetera okukola ekiddako. Ndabe engeri ki nga Katonda atukwatiddeko engeri gye nninza omuyambamu. Era nga tuli mu kkubo tunoonya we tuyinza otutuulako ewa sirifu obulungi tubeere nga ate tunyumyamu. Alright, omulungi atulaba wano ku channel yaffe ewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Nyingiddewo tugenda kuba tukola surprise gye tulaga tusookedde wano tuli Gayaaza Manyangwa ekigambo nkyerabira. We tuli naye nga tugenda kola surprise naye nga bikwasaamu ennaku era bikaabyamu naye nga ate yensi ffenna mwe tutambulira. Nali awo mwana muwala ono gogenda omanya amannya beautiful waffe olunaku olwaleero gwe ntudde naye wano yafuuse na mukwano gwange yafuuse friend wange. Toli friend wange? Yeah, I'm your friend. You're my friend okutandika ne leero. Oli friend wange okuva kale we twatandika okwogera ng'onkubira ng'onnoonya. We are friends. So, nyingiddewo ne mukwano gwange. Nyina muyita mukwano gwange. Teyampadde na kuhaaga. Sitalagaba haga. Togaba haga. Lwaki togaba haga? Simanyi kyayika zembeera zo. Zembeera zo. Oh, naye nga wasanyusa okundaba. Yeah. Alright, so mukwano gwange gwe nsisinkanye nzize ne munoonya olw'essimu ez'enjawulo twogedde ku masimu tucommunicatinze ne tusalawo tujje gye muli. Tugenda surprise gigendako mugenda manya lwaki tutudde wano tusoose kunyumyamu lwaki ate tugenda kola surprise. Mugenda kubanga mumanya naye nga kyensooka obbasaba bambi saaniriza bagenda kujajinga oba bavumirira ebintu ababiraba obulala tetubawerokaminga. Twagala wano leero bantu balinamu omutima omulungi okusaasira n'okuwabula okulungi okutuufu n'okutuwa ate ekiddako oba ekitutwala mu maaso. So tugenda tutandika n'amannya ge abeeyanjulire ku mukwano. Gwani amannya? Flora Tendo. Wangi? Flora Tendo. Flora Tendo. Nga bukyanga okubira SHIFAH. Yeah. Lwaki ekirowoozo kyakujjira n'ogambako okubira SHIFAH? No, it's just nalina okunyigirizibwa mu mutima gwange because of David. Walina okunyigirizibwa mu mutima gwo because of David. Yeah. David y'ensonga lwaki wakubira SHIFAH era ng'okunyigirizibwa kw'okukusumbuwa mu mutima bwe walaba SHIFAH wamulaba ku TV n'ogamba SHIFAH ayinza okunnyambako mu kino. Yeah. Wanje? Okay. So kati nsaba otuyiseemu ku story yo. Tutandikeko ku story y'obulamu bwo mpaka okusinkana David. Nso obulamu bwange tebubadde bubi okuva emabega. It's just kino ekyajjawo. Like era nga omanyi obeera mu bulamu obwa bulijjo.
then nebikyuka kubanga Katonda wabanga yagamba nti nogenda fa kitale lo fa kitale aba yagamba ogenda fa accident lo fa accident naye nze nalina boyfriend gwensuubira nti gwe nafunako obulwadde kuba nze yali second lover wange for serious. Waina first boyfriend we yasooka mu bulamu? Yeah. By that time twawukana naye nga ndi fine. Then nfuna second boyfriend eyasooka wakikakasa nti ye wayawukana naye nga si yavaako obuzibu? Yali fine. Nga obeera wammwe osoma? Nali nsoma. Ng'osoma? Then nfuna second boyfriend mu bulamu bwo? Gwensuubira nti naye yalina obulwadde kuba ne kati era nkimanyi. Ate talabika nga bwe ndabika. Boyfriend wo owookubiri naye wamufuna osoma? Bonywako ka juice mukwano. Wafuna boyfriend ng'osoma owookubiri, wali mu class ki? Nali mu senior 1. Wali mu senior 1. Nofuna second boyfriend? First boyfriend wali nga mu vaka ya P7 mu primary? Nali mbeera Namasuba wa anti wange. Okay mikwano. Mwebale kubanga kwemuli okunyumya tunyumizzaamu emboozi tugitandise naye embeera ate neetuleetera okubanga tulina osituka mu kifo we tuli. Emboozi endala tuginyumye nga tutambula olw'embeera y'obudde ne tubalamu ti time gye tumala nga tutudde tunyumya ate nga tusobola oginyumya along the way nga bwe tumuvinga okulaba nga ntandika okumuyamba kubanga nga bwe mbagambye nti mbadde nyina osooka mpeeyo obudde ndabe nsinziddewa ntandikiddewa nkwasaganyiza ntya ndabye ng'ate tusobola nyumya nga tutambula ng'ate bwe tukola like to put everything in action okutuula obutuuzi. So kati tuli mu lugendo lwaffe olumuvinga naye nga mwenna mututeeke mu ssaala mutusabire buli kimu kiveeyo bulungi bambi. Ebyo byonna nga bwe mutulaba tukyanoonya nnamba ya ssimu tuno entuufu tunoonya abantu abatuufu abayinza otutuusa ku David kubanga ebintu ebimu mu nsi at least akatono k'oba okusobola okuyambako oba okukolera omuntu weewangayo bambi n'okamukolera n'omuyambako. So nandyagadde nnyambe Tendo okusinziira ku byatunnyonnyodde bye mulaba oba bwatubuuliddemu ku nsonga ze ne X we gwe tuyita X mu budde buno. Naye ng'ebisinga nga bwe mbagambye mba simanyi naye nga tutambula naffe ne tulaba Katonda n'atuyambira eyo naye nga mubeereko temuvaako. Ate namba ate mukwano gwe aba abiyingiriramu ayinza oba amanyi waabeera n'okuba nga basula ku nnyumba ze zimu. Mukwano gwe yakola ki? Bonna basomesa ku ssomero lyerimu. ne mukwano gwe story ye mutuwe mukwano gwe story tekyuka naye basomesa subjects ze zimu. Simanyi oleza asomesa ezimu kirungi wabajja tuwooli. no kati mukwano gwe ye bwe tumusisinkana baasa otuwooli kyanguwa. Nsobola omugamba bamulagirideko omusomesa bamuyita zinejjukira amanya g'olina nefudde ekyomu 075 togisoma ngiraba. Agambye yugo message yiyo ogirabe anti bwakozemu agambye genda. Hello boss. Yes. Yebaleko. Kale nawe kiwe. Nze bampita Ibrahim. Bampita Ibrahim. Yes. Bampadde ku namba yo. Ndio omusomesa yange. David. Bampadde ku namba yo nga nyina omwana gwe njagala okukingako. Oba mwawumudde muli free? Omwana
abeera wa Mukono. Ali kumpi mu bitundu bino ebyebukerere. Wangi? Nga ali kumpi muno mu bukerere. Yesebo. Wa kilasi ki? P4. Wa ssomero ddala? Naye kubanza ensomesa kufinya nano wa P6 naye okusinga ono wa P4 yabadde ansumbuwa mbasobola okujja lumu. Ekiriwo Wangi? nti ekiriwo eno like tubadde tukyasoma bana abasomesa babadde bagenda kumala ku eno wiiki eno gye tutandise. Eno wiiki etandika. Kati ate ekirala kati nze nganze webawumula we bati ate mba ngenda ku university okusoma. Naye tewaliwo ebiwonza abasomesa nsobola okufunira abalala. Kambuuze sakubuuza ono njogera na Teacher David. Teacher David. Teacher David. Gwe Teacher David. David oba Alan kubanga mpadde enamba yampadde sijjukira linnya lyange ayisebyawo niyangambye abasomesa babiri naye yangamba oba owuwe Teacher David yali amusomesa if I remember. Teacher David simumanyi pozi Teacher Daniel. Waliwo Teacher Daniel kati nze ndi Teacher Alan yali ngambye naye nangamba yenze Teacher Alan yabadde recommending abadde recommending nze oba David. Abadde recommending nze gwe oba David. Okay. Kati simanyi gwe oba tuliwo osobola okumpa ku David if it's fine. Lwakwa David kyeka teyampadde enamba alike ate takyagirina. David simumanyi. Kuba wano ku ssomero wano tewaliko gwe bayita David Daniel. Siyanga Daudi David something like that. Simanyi oba erinnya bandisobezza. Wangi? Kabula ka network kabuka Wangi? Tukyasomesa naye already omuntu agambye tamumanyi ate Junior agambye ekitundu ki? Alabika yeekengedde n'avaako. Omusajja yani erinnya? Ayinza okuba omusajja Daudi ng'amuyita David. Wano omuntu aba yayisa erinnya nga Daudi. Abamu babati bagawula ne David. David is different from Daud. It's the same. David era ye Daud ye David. Galimu amanya ngana. Bamuyitanga linnya kinga mali naye. David sokugas. Daudi. Katomanyi kwenya lyedala kuba kibadde kitutaasa. Eddalinya eddala yani. Simanyi sanneemye. Omanyi erinnya limu gundi eryo David. Ate obanga amusindikira ssente Junior. Ne Airtel olumu teraga. Naye ngeyo nendaze. Eraga. Data namba gibikule mbenga amusindikira ssente. Ne bannange tutupalapalanya. Olabe tupalapalanya. Kati gwe kasitogere ekyo kyotugamba oba wakyonoonye dda. Omuntu agambye simumanyi asese n'osseka alimba. Okimanyi? Alimba. Alimba. Asese naga Yes, bakyali nnyo tayinza mala gamuwaayo. Okitegeera? Bannaaye kati yabuzibwawo okukyusa ate statement. Ate essomero talyogedde. Bannaaye bwe buzibu.
Nenga agambye mukerere oba. Muno nga mulimu George. Omusajja omujjukidde nga ayogedde erinnya George. Talyogedde. Si ye George. Naye Gidudu. Ono ye ddala lyayogedde. ennamba erimu George Gidudu. Gidudu. Muki? Baganda. Olaba tamanyi linnya lye lyakubiri kati ate anaamanya oba muki? Manyi kubanga nze onkambya nti David mumanyi. David omumanyi naye tumanyi linnya lye ddala. Ewaffe gye ngamba nti ye famire yange oba ye kika kyange ate ye bukojjaawe so that babadde nga bajjanga nayo era nga manyi nti bamuyitaani David. Kati nze surname ye sigimanyi. Kati erinnya liri mu Kiduudu. Mwiriri. Essimu ye teriiko. Naye ne bweba kweri nga ngizeemu yeeno. Kati ekyo omuntu akikola atya ddala? Naye ayogedde wa? Ali around bweyogerere? Alina ekigambo kyayogedde nti Bukerere. Where is Bukerere? Bukerere kiriwo. N'ekyemukono nno gyogaye babeera mukono kiyinza oba si gye babeera. Mbula opening up eri omwami ono ne mugamba munnange nyina ka surprise ka ono ye buli kimu nti ye obita byangu ati yamanyi mwangu Openinga n'agaana. Kyekyo kiba kiweddeyo tokyalina kirala kyoleeta mulimba. Yes, ebirimbo biba biweddeyo. Kati omanyi olaba balikuwa mulimo n'ovaako ekyo kigaanyi. Okitegedde? Kati nekyalina kuŋŋamba ani amuwa ka surprise. Alinayo muganda we. Bamuyita. Wali sister we bamuyita. Olina ennamba ya sister we? Wabula ate nina sister we omulala. Sister we nga tebamuzaala naye mu lubuto lwe lumu. Naye bali close. Naye nga omanyi kati amakigogere ntya. Mama weyo David Mugiso. Kati bo ba David obwandibadde ng'obukojja n'oyita omwana wa kojjawo nti kojja babate bo babeera bamuyita sister. Kati kyova olaba erinnya liri Kiduudu ly'embaale. Kati mpa ku nnamba ya sister ye sister oba mu openingire app. Nedda. Kati kankolewo nti nze kankweya brother wange omugambe nsaba kumpa ku nnamba ya mukyala we wakuwa ennamba ya mukyala we yeyo mukyala wani owa brother wange kati anti kati nze eyo yomulange sigirina naye ate ye sister wono David brother we yawasa sister wono kati ye sister we nampa ku nnamba ya Mama Siri sikyagirina Mama Siri yamanya ebyaliwo. Ye yamugamba n'omugamba. Ye yamugamba David. Yeah. Oh. Ne toyina namba ye? Ene simu nakagifuna. Eri gye nali nina namba ye anti yagigulidde. Najja nayo. By the way, brother, njogedde naye leero. Brother we? Baba Moses. Baba. Wasiibye atya? He? Wasiibye atya? Baba. Gwe musajja, oli mu kwepiikya? Osiibye batya? Nedda! Osiibye atya? Mwebale kuwolekera mufu kankati. Nsooka onsomere ku nnamba Mama Siri sikyagirina ate mwagala katikati. Nindemu kati nye? Ne nawe ebbanga ly'omaze n'omukyala lwaki tolina nnamba ye mu mutwe omushiitinga?
sese mbulira bamulamu wange omulimba ogifunye soka Tamale mugamba nti gundi ansaba ennamba. Atasobola. Wanje? Elizira musa. Jibawa. Asotuwa. Naye era kimanyi tagenda bawa eri kumpi na David kubanga naye alwawo communicating naye like Gomanyi otya nti alwawo. Anyway. Omaze ebbanga ki nga tomuwuliza David? That's what. Ndio deni. Aba miezi ng'etaano. Miezi ng'etaano. Nga tomuwuliza. Yeah. Ekyoli ye kiri out. Kati Mama Siri abeerawo. Alani yabadde omwangu ennyo. Masiri abeera. Alani agaba omuntu tamumanyi. Abeera Lugazi. Kankubire ku Mama Siri. Junior ka opening up mugaye nyina package ya David. Talaba. Bismillah. Ya Daudi. Ye Daudi. Bamuyitanga linnya kyettuufu. Daudi. Yes, nzanya kamuyitadde. Gwa bizunguwaza kati bali tebabimanyi. Wakugamba David kyowe Bunnakijja. Bunnakijja. Yali abeera. Bunnakijja yewa. Eri kuwa Nkokonjeru. Nkokonjeru. Yeno oba gye bampadde. Kirabika. Obuzibu mwani we kubanga amugambye nti gundi ani nti gwanoonya ennamba ye. Okitegeera. Obuzibu omwami we ayinza omugamba mpadde gundi ennamba yo. Kati laba nange n'enkuba. Anze walabanga simukubidde. Oba mugamba wali abadde agyagala nange n'enjimuwa. Wali ankubidde nga nange simumanyi n'aginsaba. Nze ngenda kwevaamu nkubire Alan. Leeta essimu ngambe Alan openire. Mpe ennamba ono kaagimpe Junior. Kati nkubise yange naye era agenda kugatta emboozi. Ono akubye omukyala abiipinze. Ennamba gye batusomedde yabadde beesembyayo 64. Yeeno zero ojjukira. Bukerere Junior yeyo tuyinza noba twakolerayo. Ono ambiipinze. Maama ani omukyala ye maama ani? Mama Siri. Wali gwansabye ennamba yo. Kati yakitwala ekyo gisabye nze nenkubira babange. Hello, Mama Siri. Gyebaleko mukwano. Kale mukwano. Mbadde ndi wano noonyaako engeri gye nfunamu gondi. Nga noonya ngeri gye nfunamu Dawuda. Kwe kusaba ku nnamba yo ne baŋŋamba nti ggwe. Waliwo ennamba ye gye mbadde nnyina naye ng'ate teriiko. Wanje? Brother wo. Oyo sirina nnamba ye munnaye tetumanyi na bimufaako. Temumanyi na bimufaako?
yafunamu obuzibu yafunamu obuzibu mune mbadde nyina pake wanje muludde nga temumuwuliza tekyabeerayo egundi bukerere ate nkubiddeko ne alani naye nga tambuulira si bwe baali basomesa bonna wanje yenze shifa mukwano SHIFAH obeerawo nze kyokka nyina bambi package ye nyina ebintu bye nderivalinga nze omuntu ampa contact naŋŋamba noonya omuntu omuderivalingira ebintu bye kati nyina package ye ebintu bye mbadde njagala omuwa ye mukwano tewali nnyo kyamaanyi okwera ennamba yenkadde teri ennamba gye nkubyeko teriiko ennamba yakunfuniramu teri tewali ngeri yonna oba muntu ayinza omuntu oba kale omuntu yenna asobola okureceiving ebintu bye on his behalf ku lwoli gwe nsobola obbiwa ye n'abimuwa ojja kuddamu nkubireko kannoonyerezeeko ngenda nkukubireko mu bbanga ki kubanga ndi kukubo ndi stranded nti no nkuddire mu bbanga ki kubanga mbadde ndiko ku kkubo nga ndi stranded ate ndaba obudde bunzibyeko ate biba binsumbuwa okugenda nabyo ate nze no bwaba ye tomufunye naye bwonfunira gwe nninza obbiwa ku lwoli ye mukwano dakiika 3 kate obudde bugenda bba bunzibyeko dakiika 3 nga nnyingi asatu kale waliwo ekitali kituufu nze kankubire alani kubanga ono yennyini agendera bakubira gwomanyi omuntu osaba eddakiika 3 noono kamukubire mbe openi kubeera bagenda mukubira agatte mpe ennamba ya alani ffe ne batuwa alani yennyini ne bwemba ye gwempadde ebyoli on his behalf Bismillah kubanga nafunye dakolo zatategeera. Hello. Je baliko mwami Alan? Kale nawe je baliko. Kale mukwano. Mpitibwa SHIFAH. Nze SHIFAH Nakawombe. Okay. Kakati mbadde noonyaako omwami ayitibwa Dauda. Yes. Nyina package ye. Waliwo bye njagala omuwa. Nze omuntu antuma n'angamba genda oderivalinge bino wammanga. Naye nkubyeko ku simu ye nga teriiko. Dauda. Dauda oyo abeera.
Abeera wa? Mu butuufu nze mbadde ngezaako okulaba nga simumanyi. Ogezaako okulaba nga tomumanyi? Maybe bw'ogezaako kumunnyonnyola nsobola okumutegeera. Dawuda musomesa. Wasomesaako naye, I think. Dawuda musomesa nasomesaako naye. Kuba kati nze ndi eno Bukerere nga Mukono. Era gye ndi nanga round. Bukerere, Mukono, mwendi. Kati ate nsomesa ku train up. Train up? Yes, sebo. Naye bw'aba Dawuda oba David gwemanyi nasomesa naye side z'Amatuga. Seeno. Seeyo, eh? Era like era sometime back. So kyesimanyi kyobola simanyi oba mukyasomesa mwenna. Naye just kuba mbadde manyi nti tugeze niye ne waba taliiwo. Bwe mansobola muno okuwa ebintu no be receiving on his behalf. Kuba obudde bunkutte buyise ate omuntu bw'akutuma oba oyagala otuukiriza aleme kuyita mufere. Ye mukwano. Kati nzi gy'obimbe? Yes, sebo. If it's okay. Osobola okuŋŋamba nti jangu kitundu bwe kiti. Ye mukwano. Nenkulaba. Then nenyongera n'okunnyonnyolamu. Kati olaba kino ekidde Bukerere. Naze bwe nti from Mukono bikiseeta ne branching off kino ekidde Bukerere. Ku kikubo kati ninaanye kandabe. Noonya kale kipande kye nniza okugamba nti ninaanye kino. That is JB massage. Ndabe wano mukwano kye ninaanye. Okay. Ndi kulaba kye nniza okugamba nti kino k'olinza olabira. Kuba wano ndaba bookyerera nzigi madinisa. Kati bwe ntambula kati nengenda awo Bukerere awo ku stage. Nkwateeko nga ndinga agenda eri Misinje. Kati mbuuze stage, mbuuze ekigenda emisindye. Kuba wano ndaba Nsamo Mixed Primary School, Kindergarten. That's what I'm seeing here. Then maaso ndabawo kalina apartment ya Kkuwa empya eriko for rent. Then waliwo n'amafuta galiko GP, yes. Then kuba nze ndi Bukerere waliwo supermarket. Kati nsobola okubuuza wano eno n'entuuka e Bukerere. Naye ndowooza era ninaanyeewo. Oyagala tuuka Bukerere? Sima like watakumenya naawe nze siina buzibu. Bwaba woolyokke nawo, I can drive to that place, then kiba kinyangu. Kale gwe ebinyawo otuuke Bukerere? Yes, sebo. Otuuka Bukerere ku stage otemu nkubireko. Kale sebo neyanza. Okay. Kikishina. Titubuuze Bukerere ku stage. Mugenda kuba mubitegeera bulungi. Tukyali bwe tuti papa. Tubitegeera bulungi. Ndine friend wange Flora Tendo. Olaba when tusisinkana ono, that's a step. Tukawonga dieka simu. So twakomye wali ku second boyfriend. Bane munatusonyiwa wali twali tushanyumya ne tutataaganyizibwamu ate ne tusooka tusituka tunoonye nga nono gye tumujja ina kumala kusaba permission to come. Ne tuvaawo wali we twabadde tutudde. Atuli kuzaayo emboozi olwe twabadde tutudde ng'ate bwe tugenda osisinkana Alan mukwano gw'omwami ayitibwa David. Byonna mubiwulidde tekobidde sister we. Ne sister we yagambye muddire mu ddakiika 3 olowooza n'amuddira. Katugende tusinkane Alan. Tusabire tutuukewo ng'essimu ekyaliko eya Alan. Kati obadde oŋŋamba mukwano. Stole twagikomye wali ng'oli mu S1 ng'ofunye second boyfriend. But nagambye ekintu kimu nti nze sigenda sikujajinga, that's why nasitusenkusinkane n'abatulaba tekuliiko akusalira musango n'ogwo.
wabula bagenda ku appreciatinga okusalawo osharinge n'ensi oyina bangi b'osomesa b'ogenda okukyusa ne b'oyigiriza wadde tuli mu surprise era people will appreciate you for that okitegeera so twakomye wali ku second boyfriend mutima gwange nofuna second boyfriend nemufuna gwensuubira nti yavaako obulwadde second boyfriend bw'osuubira nti yavaako obulwadde second boyfriend bwali mwezi wano nga ye ali mu class ki yali mu senior 4 nga gwoli mwezi wano lwaki osuubira nti alabika ye yavaako obulwadde namala nenoonya kale nalwawo okukizuula nagenda okukizuula nga mubutuufu wategeerera nti wafuna obulwadde wakizuula otya waliwo eyakutwala ku musaayi okukebeza nedda ebyo ebiseera kale netwawukana naye mwawukana mwamala bbanga ki ne mwawukana twabeeranga nga tweyagala naye nga baŋŋamba naye nga mpaka nga kusomera abaana boogera oba ku kyalo ne ku kyalo wali mu kisulo oba mudde naye nga mpakana nga babeera bakugamba nti oyo sigundi yeri bweti oyo wandimu ensonyi embwa yamuluma abagamba oyo wandimu ensonyi embwa yamuluma naye nga gayi mulungi nga soya kale mmuleka nga okusinziira ku ndabika ya gaayi alabika bulungi nga tusobola nakitebereza like me cause nange mba scope sikugambye sikutasobola ntosobola pozi ng'olina ebyuma mu maaso gwa ebikebe pozi ng'oli alina ebyuma ebikebera naye waaba togambye muntu nti nze munnange nze Tendo waabwe first of all newe tugenda mu zino clinic buno obukiliniki oba bufamasi tosobola kunzuula nti ndi mulwadde okakasa sure oli bw'akeera n'akutwala mu kiliniki okukebeza obulwadde tosobola kumanya pozi nga nkugambye n'akamwa kange naye bangi beŋŋambye treatment ndikozesa bulungi bakukansolinga engeri gy'okozesa treatment waliwo yali akugambye nti Tendo nkwagala naye nkutwala ku musaayi nakakikola n'abavubuka basatu ne butalabika nemugamba n'akamwa naŋŋamba ye tekisoboka n'agenda n'abuuza malwaliro ne bamugamba kisoboka mu malwaliro naye oba owulira nti omwagala beera naye wabamira bulungi eddagala tojja funa bulwadde kati waliwo yali akkiriza naga akabeere naawe nakkiriza nti sigafuna bulwadde mulina naye sikakasa tokakasa nti nti yakkiriza wali ye yagamba wadde obuyina nja kubeera naawe omanyi kati ye baamukeberanga mulamu kati ebankugambye ntya ffe mu bulokole tulina engombe egamba nti woba osazeewo okwagala omuntu omwagala n'omutima gwo n'ebirowoozo byo byonna like kyonna omuntu omwagala nga bw'ali oba mulema naye ng'osazeewo nti nze gwenjagala oba olina okifeesinga kubanga osazeewo naye baayo omuntu agamba nti nzikiriza kyonna ekijja eba namala okwebakako nataddamu kukulira Tendo yagamba akkiriza nazikoowa oli nakkiriza n'agamba Tendo ngenda kukwagala nga bw'oli n'amala okukukozesa n'atadda kyokka nga yakugamba ajja kukwagala amanyi ne status yo abasajja kaakati tuddeyo wali mukwana abantu nga bakugamba gaya ayina embwa bo bakitegeera batya omanyi abaana abakuze nga bamira ddagala kyangu nnyo yabufuna from muzadde so kiba kyangu bamulaba ye yali akimanya abuyina wamugambako nti abantu boogera bwe bati namugamba nambuuza onjagala konze owamugamba munaye abantu baŋŋamba kino ko ye onjagala konze ye kati nagamba lwaki nagamba kati oba onjagala lwaki owuliriza nekireka nga mubutuufu kitegeera nga naawe olina kumwagala nga towuliriza bigambo ate jjukira awo oba muto tosobola kufuna bwongo bugamba nti tugende tukole ki abana bwedda si benkubira alani oba
sebo banti wano nazzemu n'empeta ku round about ne bandagirya nanga nzije oba nja kulaba nga akasaawe ndi mu kujja nzizeemu n'embuuza nenziramu n'empeta kati ndi mu kujja kunoonya wangambye ku stage kale se muddemu mubuuze tulabe oba tuli tetunnayitawo so ne mumuvinga on nga mwagalana S1 yonna mwagimalako nga mwagalana Then nefuna olubuto lwe ng'olimu S1 nefuna olubuto nenzaala n'olumugamba nti oluyina olufuniramu S1 naŋŋamba ye tazaala ekiki bwe wamala okufuna olubuto lwa Alan yani Guy Steve banaye sorry katubuuzeeko banaye tuli mu surprise mikwano mujja bitegeera sendabirwamu sebo gyebaleko mukwano mbuuzaako ebukerere ku stage okukyukawo yesebo neyanziza mukwano erodde nakoogera naye so kati bwewalufuna Tendo sizaala yali akwagala nnyo bwewamugamba ndi lubuto ng'olwo olubuto walumugamba luli ku bbanga ki nze nali sirimanyi abo bazadde bo boogera ki walina maama taata nali sibera nabazadde sooka nze sirina nabazadde tolina bazadde baafa oli muto mami wange yafa nina emyaka 3 daddi wange nafa nga nina emyaka 7 nembeera ne senga wange yankuziza up to now senga aliwo waka so senga yali ayogerako ki naawe about Steve yamumanya ye teyaŋŋambanga kubanga era yali ye kale tamanyi yali tamanyi todetinga Steve so nga byakwebba okay mbitegeera because you are too young Steve olwamugamba nti nno nina olubuto ye bwe bakugamba ebigambo kikyali Steve yakulaga nti yagala nze towuliriza bigambo bwe watuuka naye mu mbeera w'osinga omwetaagira nagamba ye tazaala nadduka ne ku ssomero navayo newaabwe navayo nga tebamanyi gye yali nadduka n'eka naye eka baali bakimanyi nti mulwadde waabwe mama yali akimanyi taatawe ne basisters be kati Steve bwe n'osalawo n'okuza olubutolo senga yakugamba nali naye yali tasobola kuŋŋamba nti batu senga tukuza omwana waffe otegeera otya nti nowafuna obulwadde bwe nategeera nti nina obulwadde nazaala omwana nga omanyi wozaala onafuwamukko mu mubiri kati nenafuwa ng'omaze okuzaala wano ng'oli lubuto tewagenda kuzicheeka nagenda nenzikola zonna zonna naye nga buli wenkola nakola emirundi 3 naye nga ndi mulamu like bakali tekanalabika kubanga bagamba kasobola n'omumala emyaka 2 nga tomanyi nga ne bakakebera tebakalaba nengenda nga nenkola bebi wange yalina emyezi 3 naye nga mpulira siri fine nga bebi awezeza n'emyezi ng'omutwe gunnuma nnyo 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 ne gubanga ogenda okwabika neneebuuza kiki nze awo wonna wayita oddangamu okufuna boyfriend oba olina gwe wali nali sirina kuba nakooyerawo okuviira ddala ku lubuto omuntu okugamba nti tazaala ate nga gwebadde ngaomanyi gwobadde nga naye nga ndi nzekka nenzaala omwana ate jjukira abantu abakulu bakugamba owaako omusajja omulala ng'oli lubuto ozaala omwana omulya kati ebyo byonna ngambitya nti omusobya kati lubuto nemuzaala omwana myezi 3 enyamala omuzaala nga ndwala nnyo nga ndi bubi nnyo leero nfa nkya sifa emisana mba mulamu bulungi obituuka olweggulo nentabuka akana nenkalekanga awo ne bantwala mu ddwaliro ki nenfuka ekizibu ewaka
lwali lumu ne ngamba mama leero ngenda mu ddwaliro awo nga nyambuse wa mama wange sitabeera na sirinda. Mama wo muto step mother wa wagende wa mama omuto no step mama nomugamba oti ye yali akwaniriza bulungi yali talina buzibu nakati tuli ba friend tosobola amanya abantu abasinga bamanyi nti yanzaala kuva buto bwange. Ne mugamba mama ogenda sigaza omwana ngende mu ddwaliro saasuze bulungi ngamba genda nasigaza omwana wa myezi 3 nengenda mu ddwaliro nagenda mu ddwaliro naye nga nkankana na bukankanyi yaliyo omusawo nambuuza yeggwani nga nze Flora nangamba ensansa okulaba tulina erinnya limu my second name nana omusawo ye Flora nakwata jampa ye n'agimpa nanga lwaki tewagize na jampa mugamba nade siwulira mpewo olonga muliwa mugenze ku ddwaliro ebuwangamba ekitundu ey'omukyalo muwa eddwaliro baliyita ngamba ekyalo bakiyita bate Kkuwa kikoma bweruwa Buyokwe district okay kati nampa jampa ye nenjambala nangamba naye abantu bangi onoogumiikiriza konze nangamba kati baali bazze like bajja n'abazungu kati bo nga bajja mu malwaliro ag'enjawulo nga babadde department obw'okusulamu kati nangamba naye oba ogenda omukalumu kange weebakeko oba nkusabire tukujjanjabe nkusabire tufune we tukunyiga alaba oli bulungi siri fine nemugamba kyonna kyoba oba osooka nompaawo owummulira mpulira bubi nangamba ogira owummula ngende ngamba edokita nagenda ku senior dokita nayogera naye mugamba omwana ali bubi naye tusooke tumuyamba ate ngambye aleseeyo bebi kati najja senior doctor nankolako shake-up kinambuza owulira otya nemunyonyola nankebera buli bulwadde bwonna yabunkebera natalaba ngaabulaba nakomyawo results nali mpulira empewo nentulyana nemugamba tekisoboka dokita bwe yajja basooka kukansolinga yaŋŋamba Flora wakabeera ne ba boyfriend bameka mugamba babiri nali mugamba mazima mugamba babiri nangamba okakasa konze eki nangamba Flora osuubira oli mulamu oba oli mulwadde nemugamba simanyi nangamba aba boyfriend bonna bubadde nabo badde obeesiga nga nsoboledde nategedde edda gyagenda nemugamba ngamba ekituufu kyekikyo tonneetolooza nangamba nampa akapapula nemugamba simanyi soma nakansomera namala nampa netuno otuntu twebakebererako tutesta natumpa nentutunuulira namala nakunyonyola bwe kalaga bwe kati kiba bwe kiti bwe kalaga bwe kati bwe kiti nansomesa namala nangamba naye bamugumu ensi yonna weekyo ensi tuli bangi naye ate abasinga balwadde naawe bemulaba bavuga amamotoka bafaanana batya nangamba ebigambo bye nga bigamba awo ng'owulira otya nampulirawo byera tusobawulira bulungi ng'olaba nekyakugamba nti muneeyo abantu bonna balwadde ng'olabira ddala tokika jukira kale era nange wali be nali ndabye olabira ddala jukira wali owuliddeko ne ku lugambo kati nalina ne transport naye siwaga nti nalinnya boda nawulira nga nina amaanyi mangi agatambula demutubuuze watambula mpaka waka njagabuuza ono omwana sabo gyebaleko mbuuzaako ebukerere ku stage weewano tweyanzisa yambusa bambi wano wali oke oba opakingi nga bali ku kupanga oza siyo esomero baye St. Francis oba St. halo St. Charles St. Charles ntuuse ssebo ndi waliwo wali obupande obungi St. Charles oba something Mbangusanga yes sebo ku stage kale
kale goli side che kale mikwano nga bwe nabagambye nti byo biwanvu naye tugenda bikwata mpola kubanga Tendo yanoonyereza yagadde okwogeramu nange ate nayagala sharing story ye to the world abeeko abaana abato bayamba kati omuzadde oyinza for example solaba omwana wo ng'ali mu P7 P6 vacation ya notasobola kwogera naye bintu bimu naye nga munange ebintu ebimu omuntu wandyetaaze noyogerako n'omwana oba guardian we yenna ne botaba muzadde ng'olina omwana omuto yenna oba abaana bonna noyogerako naye openly n'okimugamba nti nno obulwadde gye buli kati eno tuli mu holiday ogezaako okwogerako naye n'omukansolinga it's not like nti osobola okumulemesa buli kimu oba buli kimu nti nga bw'okyogedde bwe kiba naye kugezaako ne twogerako nabo so Tendo bw'atyo yeewaddeyo ayagala surprise eri ex we David oba muyite Dauda naye ate era yeewadde ya sharing emboozi ye nange ate tugiteekeyo abantu bagirabe bambi yakyagadde era mwebale kubaako nga mutugoberedde tusemberedde okuba nga tuggalawo paati yaffe esooka this is end of part 1 tukyalina paati 2 era nkusaba ogoberera emboozi eno ekyagendera ddala mu maaso mikwano yennyamizaamu ekwasaamuko ennaku naye ng'ate ggwe afunamu ekyokuyigayiga ate oba olina ky'oyize ate tekikulemesa kukisharingako n'abalala abali eyo obayigirize nti munnange omuntu tulina okwegendereza ebintu ebimu mu nsi engeri gye tukwatamu ebintu engeri abstinence oba use protection byonna mikwano tuba tulina obyetegereza byonna tulina obitunuulira ate era n'otunuulira nti omuntu afunye yeekutta atya yejjanjabya atya yeerabiridde atya so byonna tubitunuulira mu programu yaffe eno nkimanyi ojja kwebuuza nti ate David banoonya waaki lwaki baagala omukolera surprise nkugambye tugenda bikwata mpola tuulokkalire mutusonyiwe ebitagenze bulungi ebyo ebifunyemu okutaataaganya ekifaananyi we kibeeredde ekibi saawundi watali mulungi ng'amaloboozi tegavaayo baatubba ebintu byonna one of the workmates gwe twali tukola naye baatubba ebintu byaffe byonna bye twali tukozesa so kati tubikwata mpola nga bwe tulabanga twezza mpola engulu oba naawe ali eyo mukwano ng'oyinza okubaako ofa gy'otuwa obuyambi bwonna n'ogamba nti SHIFAH otukolera emirimu emirungi nze awo contribute this towards okuzzaawo ebintu by'osobola okwongera okuba ng'otukolera ng'oba oweereza eggwanga nti nze munnange ak'amaloboozi ako kammeka akakola saawundi nti oba ettaala gy'okozesa yammeka nti oba kamera yammeka nze ncontributinzeeko bwe nti munnange naawe tukwaniriza mukwano tukwaniriza era tujja kukusanyukira naye nga byo enkola gye tukolamu yakweyiiya wano nawali mu mpolampola okulaba ng'ate tusigala nga tubaweereza mwebale kubaako tubaagala nnyo ennamba zange oyita ku +25678210159 oba +25670256157 ombuuzo ngambe SHIFAH ninza kukwasaganyizaako ntya okulaba nti emirimu gisigala gitambula bulungi nja kusiima mukwano era tubeeyanziza mwenna abatusubscribing abatugoberera we love you so much tusinkana ate mu paati mu lugero lwaffe oluddako olwa Tendo bwe tusinkanye mwami Alan mukwano gwa mwami David gwe tuli mu kunoonya katusabe ate tulabe nti ayinza okutuyamba mutusabire mikwano tubaagala nnyo see you next time love you so much. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours,
holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Obadde oli mu kulaba SHIFAH Nakawombe tusinkane nate